Nze Walukaga Mathias, meya wa Kyenga Town Council. Ate nga yagadde okujja wano bategeeza nti essaawa eno nina essimu yange emu ya smartphone nga bwe navuddeyo ne mbagamba nti nze siri ku mukutu gwa X. Abagulawo mukutu gwa X sibimanyi, nze ndi ku WhatsApp, Facebook na TikTok. Kati oluvannyuma lw'okubeera nga nagenze ku poliisi neekubira enduulu mbagamba nti munonyereze omuntu oyo ali ku mukutu gwa X agenda awandiika ebintu bye simanyi. Kati poliisi nakoze statement nga njagala bamunoonye, ate mu kifo ky'omunoonya tebamunoonyeza. Bakubidde essimu, tessimu ngitwale oba ngiweereze ku poliisi bagende bagikebere oba si yaggulawo omukutu ogwo. Nange simu nkoze vidiyo eno, olumala okukola vidiyo eno ngenda kugikwata ngibatwalire bagitwale bagikebere. So abadde batera okunkubira ku simu yange mujja giwuya nga teriiko, mutegere nti eri ku poliisi ensangi ewa Osisaidi omukyala Kayesu yagenda okugirisiivinga ate nzagitwale mbakamaabe noza kwe bakeberera okulaba oba essimu ye yaggulawo omukutu ogwo gwa X. Simanyi biri tekiniko nnyo, simanyi technicalities eziri mu kintu ekyo, naye nga nyagadde mmanye nti essimu yange ngiwaddeyo ku poliisi, mmanyi temuli mu kizibu kyonna era nzikiriza si yaggulawo omukutu ogwo kwanze siri ku X. Ne X sikimanyi, mbuyabuulizi X ya kubanga ebintwalo bibeera bingi nnyo. Kangibawe bakebere kye beetaaga, naye ebinaabiddiridde era munaabitegeera. So kyenjagadde okucommunicatingako nammwe bawagizi bange eggwanga lyonna n'ensi yonna nti kansuubire tebalina birala byebaagala kwekwasa kutandiikiriza olwakalu, kubanga bina amawulire gempulira olwokubanga baaga okunnemesa nominations, naye katulabe poliisi oba nayo nga ekozesebwa oba nga tekozesebwa, ng'abantu ababulijjo basobola okukozesa poliisi oba tebagikozesa.